tuliyambalengule olutalo nga luwedde tuliyambalengule tulizimba wa Uganda tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambalengule tulizimba Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Zikiza. Zikiza motoke. Ngaluwedde tuliyambalengule tulizimba Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Baganda bange. Bismillahirrahmanirrahim. Kitegeeza nti kulinnya lya Katonda omulamu ali waggulu. Katonda wabuzikirize bitende saha naye abere wano tubeere ba Christian babiri n'abasiraamu babiri. Katonda waffe omulungi ow'ekisa. Tukusaba nga tukwegayirira nga bwe wakeeseza olunaku luno olwaleero nga tuli balamu. Tusaba Katonda otuwe omukisa oseewo ekisa era buzibe nga tuli balamu. Katonda tukusaba nga tukwegayirira otukuumire nannyini maka gano pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekigendererwa ali ku saidi y'abantu abangi. Katonda tukusaba nga tukwegayirira tuwangadde ne tumala ebbanga nga batugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira olwaliro emiti emito gye gino gigenda okugumiza ekibira. Katonda tukusaba nga tukwegayirira otuwe obulungi otujjeko abalabe otujjeko abefitina otujjeko ab'ensalo ojjewo n'abo abeeyita ab'amaanyi nga president bakulembedde tebalina kasale tebalina mungu akozesa bigambo n'abantu tebamwagala n'okuganja eri abantu. Tukusaba nga tukwegayirira olutabaalo luno lwagendako olumumazeeko nga mulamu kudda wano nga tuza okujjaganya n'okuwanika emikono nga tukwebaza Katonda nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo presidenti wa ggwanga lino. Amen. Today, thank God for it, another bright day. We are going to be campaigning in Chira municipality and in Kyadondo constituency. We are aware that the regime is intending to block us from reaching the people. I mean, I was on radio yesterday and I saw an NRM official saying they will not allow me to reach Kasokoso. This is supposed to be a campaign and I'm supposed to have access to all places, but they are blocking all the populated places because they don't want me to reach the people. Gladly, people are embarrassing them because they are leaving the populated places and coming to the remote places to listen to our message of freedom. We are thankful for that. Today, we are aware that they are going to block roads leading to the populated places. They don't even want people to stand on the roadside to wave to us. The military and police is deployed to beat them and tear gas them and electrocute them with tasers in order and pepper spray them in order to stop them from showing solidarity and support, but they go ahead and support us. So today we are going to campaign regardless the challenges. We shall reach the people of Uganda and give them our message of freedom. Ebigambo by'owulidde byogerwa mu lulimi y'Oluzungu. Abigambo byogeddwa omukulu His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe babadde nga beeteekateeka okuba nti boolekera Kira. Byonna ebiri mu kugenda maaso tiyagas kibooko na buli kimu abadde nga eyategedde dda embeera egenda okubeerawo olw'ensonga mu bw'abadde ayogeraawo yeebazizza Katonda Ddunda olw'okubeera nti olunaku lwanga lumu Desemba tulutuuseeko olwaleero olunaku olw'enjawulo NUP weesuubira okubanga esensera Kira ate era mukadde ke kamu n'okubanga esensera Kyadondo East n'ebitundu byonna ebyetoolodde n'ebiriraanyewo. Bw'abadde ayogera agambye nti bakisuubira nnyo nnyini ddala nti we bagenda mu makubo yonna gye balaga abasajja baabeeweredde dda okuba nga bagenda kubasalako n'okubalemesa, era agamba nti yabadde ku radio olunaku lw'eggulo ku Sande n'awulira omu ku bakulu mu NRM ng'akakasa bulungi nti tebajja kukkiriza NUP yadde okutuuka e Kasokoso olunaku olwaliro erina okuba ng'ekuba kampeyini mu Kira ne Kyadondo. Wabula agamba nti newankubadde bakoze buli ekisoboka ebiseera ebisinga okulaba nti tebabakkiriza
kutuuka mu bitundu bijjuddemu bantu afazaali abantu bava mu bitundu ebyo gye bajjudde ne bajja mu bino we baba tebajjudde oba we batabeera bangi kasita nga ye Kyagulanyi atuusewo. Bakkira bino olubaddewo kubanga abyogera eno poliisi ebadde etandise okubanga esalako enguudo zonna era nga embeera yonna agaliwo egirina wano. Nsima ali awalagira bakubeti ya gas. Ani? Nsima. Ali awalagira bakubeti ya gas nga katawama. Etwono. Mukadde ke kamu nga olutabaalo lwakira lutandise okubanga lwolekebwa era NUP emaze okwessa mudene Bobi Wine wamu ne banne omu ku bagenze naye era nga amwongedde boost n'amaanyi ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Mansour Semando bamuyite King Saha omulaba nga azze full combat yonna eya NUP awamu ne People Power era nga amaanyi abadde gumite ekitenkaanika. Wali network ebadde alo oyo network wali ebadde kusumbua network wali ayongo wali ilo abaganda ebadde okuweza naye ate ddamu osiralinge nkomyewo oyo gwe mbalengeza awerekeddeko president ayitibwa Mansour Semando. Kushare
mutayi wange ebyo byolaba bibuuka mu bbanga tolowooza nti oyo abadde fireworks nedda ssebo oyo abadde tear gas abadde atandise okuba nga akuba abasajja obwedda bamukubira ddala mu bbanga mu bire then n'alyoka akomawo n'atandika okuba nga asaasaanira abantu bano bonna wabula nga be bakuba mu tear gas mutayi wange bongera kubanga basonga busonzi mbere era kyenyinza okugamba nti ekira newankubadde nga tear gas avuga abaayo baligumite. Bobi Wine akutte omuzindaalo n'aweereza abasirikale bano ababadde bakola bino byonna obubaka obubadde obw'obukambo bw'ekika ekyawaggulu mwabagambidde nti bino byonna mubikola naye basajja mmwe You police officers, there's one thing we have in common with you. We are carrying the national flag and you have the national flag on your uniform. Exactly, mwami Kyagulanyi omulabidde ddala awo mukwano gwange. Abasajja badduse nga tear gas avuga wabula akutte bukwasi flag ne yeebika ku Nnyindo ne basigala nga beeyongera mu maaso. Bakkira bino byonna okubeerawo nga we bagenda okukolera campaign abantu bajjudde ddadda. Emboozi eno ngirikodinze essaawa 7:37.
bino bibaddewo wakati w'essaawa 6 n'omusanvu guno gwennyini byenkuteereddewo eddakiika eno nakuza mwezi 1 Desemba omwaka 2025 wakati nga NUP eri mu kusensera Kyadondo East ne Kira Municipality ne NRM yasazeeko dda ebitundu bya Rwampara saidi eyo embalala weebali nnyo nnyini ddala. Infact ndabyeko abantu nga bali mu kusimbula okuba nga boolekera ewali campaigns olunaku olwaleero. Asooka olabeko ate ku saidi ya NRM embeera nga bweri eddakiika eno. Kale ekibadde ekyenjawulo ku saidi ya NRM olwaleero abawagizi ba NRM mu disitulikiti y'e Rwampara beeyedda by the way ku kisaawe ky'e Bujaga okwaniriza President Museveni era akwatidde ekibiina kyabwe bendera okuvuganya ku kifo ky'obwa President gy'agenda okukuba olukuŋŋaana luwe. In fact olukuŋŋaana lwa President Museveni olusookedde ddala we luli olunaku olwaleero wakati ng'anoonya akalulu. In fact bw'ava wano agenda mu kibuga ky'Embalala gyagenda okuba nga akomekkereza olunaku. Kati ekibadde ekyenjawulo esaidi z'e Rwampara eno tewaliwo mbeera ya tiyagaasi yonna erabiddwako wantu wonna, tewaliwo bantu bali mu dduka abantu batambula mukungujjo era akatambi kali kenkula ze badde bali mu kutambula mu makubo ag'enjawulo nga boolekera campaign we ziri wabula teri abakutteko yadde kubeera nti alina kyabagamba nti wowayi. Kati bino kusaidi emu oba endala ebyebisinga okubeera nti aba NUP babitunuulizaamu tochi bagamba nti ate bali bonga batambula bonga tebabakwatako feero lwaki abasajja batunyiga ebitoliroliro. So kyekyo ebifaananyi byolaba bifaananyi biviira ddala Rwampara. Yes, ku grounds ezo eza Bujaga wegambye we baategese olukuŋŋaana luno President Museveni wagenda okuba nga addressinga bana NRM bonna saidi wano but ku saidi ewaabwe tewanalabikako mbeera nga gy'olabye entandika nayo olunaku olwaleero era nga kisuubirwa nti buli kimu kigenda kuba nga kitambula ku saidi yaabwe nga bwe baakibaza oba osanga. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira
ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.